بسم الله وبعد. نشكر سبحانه وتعالى على كل النعم التي أنعم علينا. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba asookusaasira ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Atugenda kulaba ku hadithi eva ku Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Hadithi nabbi waffe yabeera nga atukubiriza okukozesa nnyo ebintu bitaano nga Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nga abitujjako. Agamba عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنموا خمسا قبل خمس. حديث انه ابن عباس alipotinga nga ategeeza nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yabeera nga agamba omusajja wahuwa ya'izuhu nga amubuulirira nga agezaako okubeera nga amubuulirira. Yamugamba nti igtanimu khamsan qabla khamsi, tukozesa nnyo ebintu bitaano nga Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nga abiwaanyisaamu n'ebitaano ebirala, obanga Allah subhanahu wa ta'ala nga tunaba kubeera nga akuleetera ebitaano ebirala. So namugamba nti igtanimu khamsan qabla khamsin, kozesa nnyo ebintu bitaano, kozesa bulungi ebintu bitaano ng'ebitaano ebirala tunaba kubeera nga bikusalako. N'agamba ekisooka, yagamba nti shababaka qabla haramika, omutegeeza nti beera nga okozesa nnyo obuvubuka bwo, kozesa bulungi obuvubuka bwo qabla haramika, ng'obukadde tebunaba kubeera nga bukutuukako obanga tonakaddewa. Obuvubuka buno eno omumanyi omu yali abovunula taarifu yaabwo oba amakulu g'ekigambo alifata oba kituyita ashababu. Yagamba nti huwa alquwa, gemaanyi, so nti eba sizoni y'amaanyi. Omuntu wawulira ddala nga alina amaanyi agakola buli kimu, osobola ositula omuntu, osobola okubba, nga buli maanyi ogayina, emisinde ogiyina. Kati yagamba kozesa nnyo obuvubuka bwo buno okubeera ng'obeera mu ibadaati, okyasobola okusiiba ennaku zeyasuuna, beera ng'okozesa obuvubuka buno ng'okyalina amaanyi agasiiba, olina amaanyi agasaalaswala za sunna, beera ng'ozisaalira ddala, kubanga bw'onaakaddiwa ne faradho okubeera ng'ogiyimirizaawo ojja kubeera nga lutalo. So naawe tugamba nti kozesa bulungi obuvubuka bwo nga Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nga abukujjako. Then n'ayogera ekintu ekyokubiri n'agamba nti wasihataka qabla sakamika. Yagamba nti wasihataka qabla sakamika, tibeera ng'okozesa bulungi obulamu buno obw'omubiri ng'okyali mulamu, okyasobola okgenda ku rukuu, okyasobola okubeera nga osiiba qabla sakamika, nga Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nga akulwaza. Kubanga waliwo Allah endwadde zakuleetera nga zikujja okusiiba nga alusazi, siriimu waali, ndwadde nga zeetaaga amakenda buli kadde seinaseesi. Waliwo endwadde nga z'amaanyi nga olina okumira amakerendo toyagala, so nga watagamira okosebwa omubiri. So kati nabbi yabeera nga atubuulira, gamba nti kozesa nnyo obulamu buno obw'omubiri. Mu hadithi emu era Ibn Abbas radiyallahu anhuma, nabbi yagamba nti ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas, agamba nti asiha wal faragha. Agamba nti ebyengera bibiri abantu abasinga obungi baabirabira. Ebyengera ebyo bibiri nabbi n'agamba ekisooka, yagamba nti asiha, obulamu buno obw'omubiri. Omuntu walabanga mulamu yalowooza n'enkya ajja kubeera bwatyo, abadan tagenda kulwala. Era omuntu omusanga nga pulaani akuba pulaani za myaka nga 3 mu maaso, n'agamba nti omwaka ogujja njagadde ngendeko ekenya eyo, tasuubira nti nkya tagenda kubeerawo kuba amanyi mulamu ajja kusigala bwatyo. Ekyo kyengera abantu bakirabira bangi nnyo, hatta Allah amala kumulwaza n'amanya nti obulamu eno ngule, naye omulwadde yamala ogiraba. Omulwadde mala kulwala n'okumanya nti obulamu kibadde kyengera gyendi. So byatugamba nti omuntu amanya ekyengera ekimaze kumuvaako ebiseera ebisinga obungi. Tugamba nti omuntu ategeera nti mbadde nakyengera, Allah amaze kijjawo. So kati ekyengera ky'obulamu ekyo ne faragha,
tujja kuba tukiraba. So nabbi waffe Muhammad n'abeera nga atukubiriza nti tukolese nnyo obulamu buno obw'omubiri nga Allahu subhanahu wa ta'ala nabakubeera nga atulwaza, waliwo agalwadde gakuwa nobeera nga tukyasobola kubeera nga weekolerawo akantu konna mu maaso ge. So n'agamba ekyokusatu nti wagina aka qabla fakurika, gamba nti wagina aka qabla fakurika, tibeera nga okozesa bulungi obugagga bwo nga Allah akyakuwadde ku kasimbi ng'okyalina ku ssente. Nabbi yatugamba nti beera nga ozikozesa bulungi qabla fakurika nga Allah subhanahu wa ta'ala nakubeera nga azikujjako. Waliwo omuntu wajja nga mwetaavu nga akasente okayina n'omumma, ne wabeerawo olwofuna omwetaavu nga wallahi owulira wandyagadde okubeera nga omuwa, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yazikujjako kyalina ddi n'ekikumi, noddamu kwejjusa nobeera nga oli munidaamu gamba kale singa bambi ng'owulira oyagala omuyambe naye nga tozirina. So nabbi n'atugamba nti singa oba oyinawo kasente kakozese bulungi nga Allahu azza wa jalla nabakubeera nga akakujjako. So baddu ba Allah mbakubiriza nga nange eseereeseeyo nti Allah waaba akutadde mu mbeera olina gw'osobola okubeera ng'oyamba, gezaako oyambe mu kaseera ako waakujjidde, kuba ojja kwagala okukola omulimu ogwo nga tekikyasoboka. N'agamba ekyokuna, n'agamba nti wafaragaka kabula shugulika, agamba nabbi waffe Muhammadin nti kozesa nnyo faragaka, ekaseera ak'okubeera nga tolina bintu bikusufula bize qabla shugulika, nti nga tonaba kubeera nga Allah akufuula bize. Sawa zino okyalina amaanyi, olina ebiseera bingi, ebiseera abasinga obungi byonnena mu luddo, agenda mu matatu, agenda mu mweso, obudde n'abeera nga abonera ku ebyo, naye waliwo akaseera genda okubeera nga ofuna shawagiri olina ebikubuzaabuza bingi, olina ebikusumbuwa bingi. Kati mu kaseera kano naba kubeera nga obifuna, oli mu wulo oluusi naba kuwasa saalako ekiro, kubanga ojafuna omukyala nga tukyasobola kusaalayo kiro, oba oyagalira okusaala bwoti waliwo ebikubanja. So mbakubiriza mwena okubeera nga mukolesa nnyo akaseera ako akeegandaalo, leisure time eyo, free time gy'olina beera nga ogikozesa nga Allah subhanahu wa ta'ala nabakubeera nga agikujjako. N'agamba ekisembayo nti wa hayataka qabla mautika, gamba nti wagitanimu hayataka qabla mautika, tibeera nga okozesa bulungi, kozesa nnyo obulamu bwo buno ng'okyali mulamu qabla mautika, nga Allah subhanahu wa ta'ala nabakubeera nga akutuusako okufa. Aya nyingi mu Qur'an Allah nga atugamba nti mu kaseera ako omuntu ajja kubeera nga ayagala asabe n'okusaba nti ya Allah at least nnindirizaawo kaakaseera wadde sekendi emu mbeere nga nsobola okwongera ku mirimu gyange, oba nsaadaakeyo okwo mbeere mu abo abalongoofu, naye nga tekikyasoboka. So Allah yagamba nga atubuulirira, yatuka n'otugamba mu Qur'ani nga atwebaza, n'agamba nti wattaku yawma turja'una fihi ila Allah, timutye nnyo olunaku olwo mugende kubeera nga mudizibwayo ewa Allah. Okyasobola okuseka, okyasobola okusaala, okyasobola okusoma Qur'ani, beera nga okolesa akadde kano ng'oli mulamu, okutuusa akaseera bugenda okubeera nga weejjusa, oli muvubuka okyalina obuvubuka bwo, omuto gukyakwatira ddala n'ebipyo bikwata, n'akayimba akafulumya eggulu osobola okateeka mu mutwe, beera ng'oteekamu Qur'ani, beera ng'oteekamu amaalumaati g'eddiini, kubanga ojatuwa akaseera ng'omaze Allah amaze okugyawo obuvubuka obwo okaddiye nga tokyasobola dde n'okwata peegi emu ya yasaruna, obeere ku yasaruna, osome yasaruna hatta ofe ng'oli mu yasaruna eyo. So mu kaseera kano ng'okyasobola okwata, saba Allah ffenna atusaasa atukolera enteekateeka. Omuntu obeere ng'osobola okukolesa obudde buno eno, ogezeeko okusoma by'osoma nga Allah azza wa jalla nabakubeera nga akujja kukengera kya buvubuka bw'olina, ng'okyali mulamu bulungi okyassa, beera ng'osaalira ddala, beera ng'osaala, kubanga Allah bw'anaakuggyako obulamu obwo tosobola kwongera ku mirimu gyo, tukyasobola kukola tawuba. So mbakubiriza mwenna, saba Allah ffenna atusaasire, abeere nga atuwa enfuuyo, atuwa okufa nga tumaze okumenenyeza, era Allah aleme kututta okugyako nga amaze tusiima. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.